Yes, alright. Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Munnamawulire agenze maaso n'okulabula Gen. Muhoozi Kayini-Lugaba. Agenze maaso n'okulabula Gen. Muhoozi Kayini-Lugaba ku biki ebigenda maaso ku bulamu bwe ne ku ngeri gy'ayisaamu bannayuganda. Lwaki amulabudde? Tugenda kuba nga tugakutuusaako naye nga oli ku UG Update TV gwe naayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otwenyigirako ddala bulungi nnyo obe nga weeyungira ddala ku nkolagana naffe buli ekigenda mu maaso obeere ng'okifuna. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nammwe kiwa kwe muli temuva ku mayengo gano. Munnamawulire okuva mu Kenya gwe bayita historian Leven Odhiambo Opiyo avuddeyo n'ateeka endowooza ye ku ngeri politics ne campaign we zigenda mu maaso n'embeera egenda mu maaso mu Uganda n'agigeraageranya n'embeera eyali mu Libya. Lwaki embeera eno agigeraageranyizza? Takomye ku ekyo kyokka, avuddeyo n'awooninga Gen. Muhoozi Kayini-Lugaba na Chief of Defence Force n'amugamba gwe weegendereze kubanga lunaku lugenda kukya lumu bannayuganda abo bakukwate bakusibire luzira era naawe okomekerere nga mutabani wa Gaddafi. Amugambye nti no Uganda will lock you up in Luzira and you will end up like Gaddafi's son. Amugambye weegendereze era boostinga mpola tutuza mpola bannansi ebintu saa yonna byandikyuka. Opiyo agamba Gen. Muhoozi Kayini-Lugaba mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga lino ajja kuba nga afeesinga future problems era ebijja omujjira tebijja kwawukanako na bya mutabani wa Gaddafi Saif al-Salim Gaddafi mutabani wa Gaddafi omukulembeze yali atwala eggwanga lya Libya Muammar Gaddafi. Opiyo agamba gavumenti ya mwami Museveni singa enaagwa nze okusinziira nga byendaba Muhoozi tebijja mubeerera bulungi, ayinza okufeesinga imprisonment nga Saif al-Salim mu Libya bwe yakolebwa ku mwaka ogwa 2011. Agamba okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda gavumenti yaabwe teyawukanyeeku neya Libya. Agamba nti Saif al-Salim Gaddafi yali playboy son era nga ali luxurious nga mudiibuuzi enviiri era n'agamba naye yakomekerera ali mu kakeegi k'ekkomera oluvannyuma lwa kitaawe ne gavumenti ye okugwa. N'agamba era yeno engeri y'emu Uganda gy'ejja okulookingamu Muhoozi Kayini-Lugaba mu Luzira prison mu biseera ebijja mu maaso awo nga gavumenti ya kitaawe oba ne kitaawe ng'amaze okugenda. Bino nno bitaddewo spark reaction ku online ng'abamu balaba statement eno ng'ebasufasitulatinze, abamu bagiraba nga political dynamics mu East Africa, abalala bagiraba nga okugezaako kudismissinga ebigendererwa ebya Gen. Muhoozi Kayini-Lugaba. Naye nga we tubiraba bwe baba ng'ensi kubanga ono looya w'omu Kenya, ensi yonna weebanga erina ekintu kyeraba gwe n'oba ng'oli mu nsi eyo nga gwe abeebunayira bakiraba nga gwe tosaakiraba kitegeeza nti gwe abaako ekikyamu. Osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo, mbanirizaako mmwe abanajja okukomentinga
mubajja okusharinga n'okulayikinga namwe mbanirizaako nnyo. Wabula gwagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwengako ddala mukana wange gwali yampuliriza. Mbaagala nnyo, mubali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mweraba.